Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twagala babuuzaako mu ngeri y'enjawulo nti musibye mutya mujje bale gye mutuusizzaako emikono n'amagulu olunaku olwayo n'ebitundu ebirala eby'omubiri naddala ddala mmwe abatasobola biwummuzaako. Amannya nga bulijjo yenze Alhaj Sadiq wano ku Celeb Jazz okulaba muno tubatuusaako programu yaffe ya ddaawa oluvannyuma lw'ebbanga eddene mbadde mutandaba nga Sheikh abeerawo yekayeka olunaku olwaleero alhamdulillah. Nsiimye ndabikeko eri eggwanga lya Uganda, East Africa n'ensi yonna. Tusinzira wano mu kibuga Kampala we tuva ne tubuna amawanga gonna okusinzira najjo bw'otulaba twagala okugamba muno Ramadan Karim tusigazzaako ennaku wazinda bambale ng'era mu zino ennaku 10 ezisembayo za mugaso nnyo ate za nkizo nnyo eri buli Muyisiraamu nawe atali musiraamu naye ng'oli kumpi n'omuyisiraamu oba oli awo naye sobola okuba nga zirinako engeri ezikuyamba muno okukyusaamu obulamu. Puroguramu eno ddaawa ekutuusibwako bannaffe aba King Montage Studios bano nga basangibwa Ennankole ku bitaala. Tukuba ebifaananyi ebya buli kika nja kujja mu maaso nyongera okukunnyonnyolako naye twekwata Ennankole ku bitaala ku kizimbe kya Prime Tower B05 bannaffe akuteeramu akasente oba abavujjirizi ba puroguramu eno ddaaha okusobola muno naawe okubanga okola kingi ekutuukako gy'oli. Sheikh Udaba. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa barakatuh. Ogamba otya taata? Sina tabu. Osiibye otya? Sina buzibu bwonna. Alhamdulillah. Life nungi. Obulamu bulungi. Kubanga obulamu mbutegeera. Amiina. Butambula butya. Era Allah abutuyisizaamu atya. Alhamdulillah. Mwebaza Allah subhanahu. Njagala obuuze ku batulaba nga bulijjo otaaye kati g'okyataga n'obbabuuza. Bannange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Balamusizza kubanga ekiramusiro ekyo mwenna mba mbagaliza ekiyitibwa emirembe. Mba njagala Allah ekigambo wa rahmatullahi Allah berenga abatekako okusaasira kwe. Ekigambo wa barakatu Allah berenga wa baraka. Ekyo Allah yayagala kibune ensi yonna. Kubanga Katonda bamala okufunda nabbi Adamu ey'omu ggulu gye tutaali Allah n'agamba Adamu nti gende wali ba angels watolere salaamu wali bamalayika Adamu n'atula salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba angels nabo ne baddamu salaamu. Kati Allah n'agamba Adamu nti ekiramuso kyekigenda okujja abantu abaliweerayo ku mulembe guno bagenda okutambulira. Abantu abasinga beebuuza nnyo ekintu era olwose n'okikoonako ddi omuntu alina okutoola salaamu yonna era ddi omuntu alina okuddamu salaamu yonna. Ate kisookera ddala salaamu eno nga bw'ogiwulira salaamu duwa omuntu aba akusabidde ekyokulabirako assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ekisooka mba nkwagaliza emirembe. Assalamu alaikum. Teri muntu ataagala mirembe. Emirembe giri mu maka muntu agyetaaga. Emirembe giri mu nsi buli omu akola kimwawangaalira. Omuntu ayagala emirembe okusinziira omulimu gw'okola ki gw'okolamu. Thaniya n'ekyokubiri nkwagaliza ekiyitibwa rahma okusaasira kwani kwa Katonda. Abantu ffenna mu nsi kuno singa tekwali okusaasira kwa Katonda mu bulamu bwaffe tukola ensobi tunyumiza Katonda yali badde Katonda atuzikiriza. Naye olw'okuba nti ekigambo wa rahmatullahi Allah yayagala nti abaddu bange bentonze kambateeka ekiyitibwa okusaasira. Segeza nti ensi eno yonna ejjudde okusaasira kwani kwa Allah. Era kyova olaba mu hadisi al-Qudusi yagamba nti inna rahmati mazima okusaasira kwange nzi Katonda ghalabatil ghadabi okusaasira kwange kwabutikira obusungu bwe. Mu kusooka eri yazikirizanga abantu n'omuliro n'amazzi amataba nezi tsunami ziri embi ennyo. Yazikirizanga abantu. Kakitegeeza nti omuntu buli wakusisinkana n'ondabako oba gwasoose okundaba sooka onsabire edduwa assalaamu alaikum Allah akuwa emirembe wa rahmatullahi Allah akusaasire wa barakatuhu akuwe n'omukisa. Ebyo bintu bisatu Allah kasitandikuwa sahaba wange edduniya oba ogimaze. Bintu bisatu byetunoonya mu bulamu ebiri mu kiramuso ekisinga ekiri mu kiramuso ffenna abantu ebitutawaanya mu bulamu abawangalira mu nsi ez'ebweru wonna n'omuntu wawangalira mu bulamu buno bwaffe ebintu bisatu bye twetaaga mu nsi emirembe okusaasira n'omukisa. Ebyo kasita Allah abikuwa ensi oba ogimaze. Ate seeka abantu bwe batolera salaamu n'atagimalaayo kiri kituufu? Obutagimalaayo olw'okubanga tagimazeeyo era aba alina kyaba akoze eki kyaba akusabidde naye nga takigusizza.
ate bwe wagitoola kubaako era empera z'okola ki z'ofuna bakati nga bwe nkugambye nti assalamu alaikum n'enkomaawo kiba kitegeeza nti nkwagaliza emiki emirembe n'egimala ey'edduwa era kyova olaba singa salaamu eno ogintoolera neŋŋaana okugiddamu awo allah wakulu nnyo awo singa ogintoolera neŋŋaana okugiddamu bino bye twenyizanyiza allah gwe kennyini aganya ogiddamu ogenda kugimmanja zibabbanja gwe kusaidiyo ebeera option bwagitodde kati nze gwogitooledde ebeera wajibu okyeza nemba siri musiraamu nooli nampitako na sheyi salamu aleikum njiddengamu katonda bwe yali atonda ensi eno yonna ffenna tuli bitondo bye bya allah nkufuna bulungi oba oli mukatuliki oye weetagisa emirembe oba oli muprotestante weetagisa emirembe oba oli musiraamu weetagisa ebiki oba oli musamize kwongere kwana wajebali twetagisa emirembe okitegeera so kati ensi eno emirembe kasita allah agikuwa n'okusasira kwa allah n'abeera nga allah akuwadde baraka wallahi nsobola ogimaze nakugamba wano nti walaw futiha singa allah akusaasira n'akugulirawo omulyango gwa baraka nga buli kyokwatako kyonna kitambula buki butambuzi fala yashuru lalamu lfaqr tosobola kuwulira fiiringi za bwavu nkufuna bulungi ez'omukwano n'ofiiringi ate ez'obwavu byanjawulo gwe kenyini gomanyi engeri gyokifiiringamu waliwo fiiringi ng'enjala ekola ki ekuluma nabawo fiiringa enjala ekuluma naye ng'ozirina ezigula ebyokulya ozirina ekimanyi muno oba olinamu kasente enjala ekuluma byanjawulo naye komanyi ekiri mu ssente omanyi mbuno oba ne ssente naye ng'ekyokulya tokimanyi nga tokimanyi mbwebayirawe kola okubanga ozikola ki ng'ozirina tusabe allah tuwe ssente naye n'obaawo nga toyinaamu n'oyo y'enkoko n'oyo ya pizza n'olya kino nga buli kimu olaba osobola okukirya ssente erina amaanyi ssente erina amaanyi sheekh kyova olaba bwe baali boogera ku kigambo ssente ba udaba bagamba nti faidul maali omugaso gwa ssente tashilul haya bimaana atashil zituyamba okutambuza obulamu bwaffe kubanga buli kyoyagala bwekyetaaga kituufu ate osobola okyetuusaako ebyetaago byonna obeera era waliwo abantu allah be yatonda mu nsi muno nga mwebali nga tebawuliranga kigambo kiyitibwa bwavu bannange kyogereko sheekh nga tebamanyi nawe bufaanana nga tawulirangako kigambo kiyitibwa bwavu sheekh nga tabuwunyirizanga nako bye bitutawaanya mu nsi muno bye bitukeeza bye bituleesaawo obuliri bwaffe nga otambula okola ki naye nga kyolina okumanya waliwo ekiyitibwa kadari kimanyaga tusomeseeko okugera kadari okugera waliwo khayirihi ebirungi mu kadali omwo ne mubeeramu wa sharrihi n'ebibi mu kadali omwo mu kugera nkufuna bulungi olwaleero waliwo ebintu ebyaliwo ffenna abantu mu nsi katonda byeyatuteekako nga tetunaba kulowooza nti mu nsi tugenda kujja ekyokalabirako olwaleero gwe erinnya lyo ly'olina walisanga weeriri nga bali kutuuma dda kituufu nga sheekh abdul azizi sekasi ng'erinnya lyange balituuma dda ne banoonya bajjajja abaaliwo mu biseera ebyo nagamba mwana tumutuumya erinnya ki sekasi n'ofuna ew'ekika najja n'ofuna omunaddiini ne bategeera amakulu g'erinnya ekyo ne kiggwa kati waliwo ebintu bye tulina mu bulamu bwaffe nga katonda yabituteekako dda nga byabeerawo dda ekiyitibwa kadari kyekyo katonda kye yakuwandiikako nti suhaba wange oteekeddwa okubeera ne kino
nga waliwo abantu abazaalibwa mu bulamu buno bwesinga mwe bali nga nga bekugambye nga tawulira nga kigambo bwavu kituufu nga famire ne famire ya famire ya famire bayinamu ku mwana wumaali bwana wumaali kufuna bulungi kyova olaba Katonda nga tanatonda nsi eno yasooka n'atonda ekkalaamu okitegeera Allah n'agamba nti kalaamu gwe nkutonze naye nkutonze lwa nsonga egi ikitubu wandiika makadiridul khalaik njagala buli kitonde kyonna okiwandiikeko kiki kye kigenda okufuna kiki kye kigenda okubeera mu bulamu obujja mu biseera mu maaso ekkalaamu neewandiika kyewante ekkalaamu ya mugaso nnyo Allah kyava agirayira nti nuuni ndayidde akacupa ka wiino walkalamu nendayira nekkalaamu wama yasturuun nekkalaamu byewandiika golwalero oli wano waliwo Katonda byakuwandiikako nga biri mu ggulu nga biri mu kitabo ekiyitibwa lawhu mahfuz nga biwandika ku nze nga byakuwandiikako dda nga byaggwa dda eyo kadali yange gyeyogerako ye kadali ye hukumu kwe kusalawo kwa Allah kwe yawandiika ku bitonde byonna kiki kyogenda okuba mu bulamu bwo ekitegeeza mu ggulu eyo oba mu jjana Allah ayinayo ebitabo byabikkula nga bingi kakati tulina Allah ayina fayiro eyawandiikibwamu riziki zaffe fayiro eyo nemanjigwako kuba okiraba kuba ntandika kujjayo emu ku emu nga yabiwandiika life ye egenda kutambula etya obulamu bugenda kutambula butya ogenda kubeera mugagga oba togenda kuba mugagga wakulu nyaawo wakulu nnyo ogenda kubeera mwavu oba togenda kubeera mwavu ogenda kuzaala oba togenda oba tojja kuzaala ogenda kuvuga ku mmotoka oba nedda oba togenda kuva oba emmotoka awakulu olizimba oba nedda oba tolizimba olifuna akakyala ka beautiful olifuna kale n'abafuna watali olifuna akakyala ka beautiful kashekati nga ekatulawo n'okatunyako ng'olubuto lwero olibeerako omukulembeze oba nedda oba tolibeerako omukulembeze ogamba ono Kenya Raila ngaalwanyo kashekati nga okatunyawo tikalina amatama ogamba ekasimayiringa ogamba ya abantu bamwenna tuli ku kigambo omulamwa okuyitibwa kadali ye hukumu kwe kusala kwa Allah kwe yasalawo ala ashiyai ku bitonde byonna kabula nga tonaba kulowooza nti olibeerawo obulamu buno obwensi kitegeeza muno Katonda yatumanya oyogedde ensonga nkulu nnyo nga tetunnabeera naawo before our existence oli sheekhe nnyo awusomeseza nnyo era bwe bali bampe entalabuusi yange sheekhe era mu kigambo kadali mwe muli ekigamba nti ilimu kwe kumanya kwa Katonda kwe yamanya ala ashiyai ebitonde bye ffenna tumanyi gwatulaba akumanyi from A up to Z bino betwewaana muno udaba mumanyi tuba tulimba Allahu akbar omanyiko kano katono ketulowooza nti tumanyi era kyova olaba Allahu akbar ekigambo kadali mwe muyingira ekigamba nti hukumu okusalawo kwa Allah ma sayakun nti kino oteekeddwa ojja kufuna kino era kirina okutuukako era olina okukifuna oba kibi oba kirungi kati katubuuze mutokisokeogambe birimu kadali eno erimu ebintu bibiri erimu ebirungi washarihi n'ebibi so njagala nnyo ebirungi nedda tusooke n'ebibi kuba kaakati waliwo ebizibu bye tufuna ebitutuukako mu bulamu bwaffe ebyo biba tebigudde bugwi biba byawandiikibwa mu fayiro gy'oyagala okulabako gyotajja kulabako kati ssaawa zino nga fayiro eyo lawhu mahfuz eri mu ggulu mu maaso ga Katonda
kati bwe ntuukayo nga mulimu bye yampandiikako nga saabituukiriza so musaba n'enkomawo ne mbituukiriza. Kati atulaba waliwo kye tuyita self assessment, self discovery, okubeera ng'omuntu yeekyekinga, weezuula, okwezuula, weekubamu ttooki 1212 n'olaba. Kye twagadde mu topiki ya leero, abantu bamanye nti buli kyofuna tekiri ku magezi go. Buli kyofuna tekiri ku magezi go. Obugagga bw'olina tebuli ku magezi go. Abantu benyumiriza nnyo magezi ge naganze naseka natunda ttadooba n'entunda emigaati n'engenda ebweru n'enkomo n'enzimba ennyumba kati n'entandika edduuka. Magezi gange. Well and good. Eyo process ebeerawo kubanga oyagala life ye ekole etya etambule bulungi, naye nga waliyo abantu abalwanya mu bulamu buno obw'ensi, wallahi bitebikola ki ne bigaana. Kankuwe ekyo kabirako. Katonda bamala okutonda Adamu kubanga Adamu ffenna mwe twava kituufu. Masaha ala dhahrihi, Allah n'asangula ku mugongo nabbi Adamu bw'ati n'ajjako emyoyo. Yajjako emyoyo. Allah n'alaga Adamu emyoyo gy'abantu bonna baligenda okubeerawo mu bulamu n'obwensi. Kiyinza Adamu atumanyi. Ekitegeera? Yes, yatulaba. Era mu myoyo Adamu gye yalaba abantu ab'enjawulo, mwalimu abagagga, mwebalinga bwe nkugambye ensi. Mwalimu abaavu, mwalimu abalema, mwalimu abazibe b'amaaso, subhanallah. Waliwo abatambuza ebigere, waliwo abantu nga embeera ali mulamu n'obwensi ng'embeera ye okuva bwe yazaalibwa tafunangako ssanyu. Ofuna bulungi. Olaba oli akugamba kasikedde nga nfumbirwa oba mpasa omukyala sifunangako mirembe. Ate nga twegi twatandikidde mu kiramusa ekikulu kirimu emirembe. Kirimu emirembe. Ofuna bulungi. Bulungi nnyo. Kati Adamu n'alaba kubanga emyoyo gino omuntu bw'afa waliwo ebintu bibiri. Waliwo ekiyitibwa aljasadi, yeno bode gye tulina omubiri, niwabawo arruhu, omwoyo. Era gwe ogenda eri wa Allah nja kutikira basheekhe gwe ogenda ne wali mugenda okujja ne wali nga batulamula. Era kyova olaba omuntu bw'afa asuli y'omubiri guno gwe gudda mu ttaka kubanga omubiri gwava muki mu ttaka. Kakati omwoyo guno olw'okubanga aguyinako obuyinza ye Mukama Katonda yakwata omwoyo gwe n'agutwala mu ggulu. Era tebakulimba atulaba. Buli kimu kyonna ekikolebwa nga wafiirwako omuntu wo aba akulaba. Emyoyo egigaana, waliwo n'emyoyo tegigaana okugenda mu ggulu ne gisigalawo. Era waliwo emyoyo abantu abasiikana eyo kubanga eyo life aba agivuddemu ng'ageze mu life ki ndala. So kye twakaddemu kadali omuntu amanye nti kadali kye kintu Allah kye yakuwandiikako, khairihi bwe kiba nga kirungi kyakuwandiikibwako, au sharrihi oba kiki naye masa yakunu sayakunu ng'oteekeddwa okukifuna either nga kibi oba nga kiki nga kirungi. Ofuna bulungi. Kambuuzeemu. Naam. Omuntu asobola okubba kadali y'omulala nga bwe bagamba muno omuntu asobola okubba baraka y'omulala. Yes. Bw'otunula ebyafaayo nabbi wa Allah ayitibwa Ishaqa. Isaac yaziba amaaso. Okuziba amaaso kubanga Allah yamanya ti atonze ebitonde bye ne bijja mu nsi muno. Naye waliwo ebikyusa olw'embeera ze tuwangaaliramu, olw'abantu be tuwangaala nabo. Ofuna bulungi. Nga ekigenda okubeera nga kadali ekigenda okukyusa waliwo ekiyitibwa Allahu akbar, sibuzi kikyamaanyi nnyo. Waliwo ekiyitibwa kadali nga kyaggwa dda, ne wabaawo ekiyitibwa qada. Al-qada kwe kusalawo kwa Katonda kwagenda okusalirawo akyuseemu oba nedda. Nkuyina kati kanso yatula mutugoyo kwanze kati mbitegeera kasi n'abatulaba mugoberera bulungi nnyo. Olaba omulamuzi omuntu bagamba naye bano olunaku lw'Emmande tugenda mu kkooti, naye tugenda okulindirira omulamuzi kyagenda okusalawo. Lwaki mugenda mulabe kyagenda okukola ki okusalawo? Ng'omulamuzi ono asobola okugamba nti udabaddeyo mu kkomera oba udaba ngenda mmuta. Naye udaba okumutaakwe wateekeddwa okuba nga waliwo sharutu
waliwo condition bani abeeyimirira udaba abo batusabira ndagamuntu simenya balwa chairman simenya bityo abeeyimirira ono ne ssente eziriwo oba ezitakola ki ezitaliiwo muteekeddwa okubanga abagenda okweyimirira muyina ebiwandiiko ebisaanyizo nga byebyo kyogezako gamba kadali esobola okubbibwa okukyusibwa si kubbibwa kati eyiyo olugero nenduba nenduze wange kati kyetugambye nti waliwo ekiyitibwa kadali nga Allah yamala dde okugera kati alqada enteekoteeko ye n'agamba kati kamukyusemu oba nedda oba sigalire muki kubanga yagamba nabi Muhammadi sallama Allah akbar lan yanfaahum teri ayinza kukyusa ekyo Katonda kye yagerera nti swadik ofuna bulungi olina okufuna ekirungi kino oba olina okufuna ekiki teri asobola kukikyusa ekikyo kigenda kusigala nga kikyo walawo gitama ensi yonna neweekuŋŋaana abantu ne bakuŋŋaana okuva mashariki paka wa magharibi bakutuuseeko obulabe nga Katonda tekyakuwandiikibwako tekisobola kutuukako ate kyogamba muno ne bano bagamba nti gundi bamuloze emmotoka n'emukuba ne bagamba muno bamuloze bizinesi n'egwa Katonda yaba yakiwandiika kati ebintu ebyo kyembadde genda okuggyako kati olwaleero life gye tuwangaaliramu Allah yatuteeka mu nsi kubanga ensi eno erimu abantu ababi erimu emyoyo emibi erimu emyoyo egitaagaliza erina emyoyo egirina ettima abantu babaloze oli n'akuloga tutujja kusomesa kulika byeddogo ofuna bulungi kati nabbi n'agamba nti teri ayinza kukyusa ekyo Katonda kiyagerera udaba oba kiyagerera Siddiiki waffe ono wabula ekisobola okukyusa Katonda bwe kiba kibi akuwa ekiki ekirungi kusaba duwa si kyekyo yes kigenda nti innal khawf udaba awo mba mbuze naye tugende nja bikwasaganya innal khawf la yunji min alqadari okutya kwotya tekusobola kujjawo ekyo Katonda kiyakugerera kirina okutuuka togwamu maanyi nedda mbitegeera ngeza ebibuzo nina bingi kubanga neewuunya tugende innal khawf bwatulaba okutya kwotya tekusobola kujjawo ekyo Katonda kiyakola ki kyeyakutondera kati olwaleero emmotoka zitta abantu kituufu obugaali ennyonyi ne ziva mu bbanga ezikola ki ate ngera omuntu alina okulinnya ennyonyi agende mu Amerika gy'agenda kituufu agende Germany gy'akola ki gy'agenda naye gye twagalamu nti mu bintu Katonda bye tuwandiikako bye tutamanyi kubanga olwaleero tufuna ebizibu kati ebizibu ebyo olwokubanga nti byatuwandiikibwako mu fayiro gy'olina jjo era udaba gye nina yange musajja Misa kyeyimba akayimba n'agamba Katonda kyalimpa kyendigenda nakyo kyekiriba ekyange naawe atulaba fayiro gy'olina jjo wadde muli baluganda maama yabazaala obaani oba taata nemba balongo kila muntu uswali anasema kila mtu na bahati yake au kila mtu na bahati au kila mtu na riziki yake ndiyo buli mtu aina bahati si ndiyo baba wao unasema tuongee Kiswahili sasa tutaongea Kiswahili sahi neshene nyuma lulimi tujja dwogera sura message ene tukaje muri bungi nnyo bahati buli mtu aina omukisa Allah yamuandikako Allah yakuandikako n'ebibi naye olwokubanga ensi gye tulimu n'obuwangazi Allah bwe yatuwa buli muntu ayagala okubeera mu mbeera ennungi awo abaana bajja ne babba emikisa gyaffe era nga wozizaayo Isihaka bamala okuzaala abaana babiri yazaala Isu n'azaala ne Yakubu Yakubu mu Bwarabu kitegeeza ekisinziiro kubanga Yakubu yajjira ku kisinziiro kya muganda we
ayitibwa Isu. Kati Isu yazaalibwa alina ebyoya ku mubiri ate nga Yakubu talina biki talina byoya. Kati Isihaka bwakaddiwe emyaka gigenze agamba mutabani we gwasinga okwagala abaana babagabana. Taata Isihaka yagala nnyo Isu ate nga maama yagala nyani Yakubu. Taata agamba omutabani we mwana wange nkaddiye genda oyigge kubanga Isu yali muyizi. Omala okuyiga mwana wange okwate ekisolo okisale omala okukisala okifumbe mwana wange okireete tulye mwana wange nkuwe omukisa. Kibadde obuuza nkuwe omukisa nkuwe omukisa. Wallahi obuuza ekibuuzo ng'obuuliza ensi eno yonna emikisa kigambo kya bbeeyi ate emikisa gibbibwa. Onfuna bulungi? Yes. Era Allahu akbar Isu bw'agenda okuyigga Yakubu yasigala ng'ava mu nnimiro akagero nkamanyi. Maama agamba Yakubu ti mwana wange njagala obbe omukisa gwa Isu. Naye agenda gubba atya? Wali pulaani. Kaakati ogubba kwa abantu olwali abatulaba bagenda ne batugamba kati ebisaa zino kwetuli. Naye omuntu osobola omugamba nti waayi life gy'olimu ddala olaba ekusanyusa n'agamba nti nedda. Okola bulungi naye nga bakulaba obutambi obubawa naye ng'omuntu alaba ebigambo byetwogera atafaayo n'atamanya nti obulamu busobola okukola ki okukyuka. Kati maama agamba Yakubu ti Yakubu kwata ekiriga ekiri ku kiyungu okisale gwobeere ng'ogenda okubba omukisa gwa muganda wo omala okukisala okifumbe ogende wa kitaawo akwate ku mutwe akuwe omukisa. Kati jjukira Yakubu yali talina byoya ku mubiri ye nga te Isu abikola ki? Maama n'amuweera amagezi n'amugamba kwate eddiba olyesibe lyomaze okusala lyomaze ekirike kyomaze okola ki okusalako okwate eddiba olyesibe ku mubiri gwo. Taata wo banakukwatako bw'ati ng'olina ebyoya ajja kulowooza asabira Isu kumbe asabira ggwe Yakubu. Era Yakubu bw'atyo yakola n'agenda ewa kitaawe n'amugamba taata ntuuse ti omwana wange otuuse nti ye. Naye nga jjukira ate taata yali amanyi olusu naye nga bamukwatako tawulira lusu ate bamukwatako awulira ebyoya. Agamba oba ayinza okuba omwana wange yakoze eki yaze. Wallahi bwatulaba Yakubu bamusabira ne Bayisirayira nti obadde otya eggwanga lya Isirayiri obadde otya nkuyina mbadde nkuguseemu. Bene ebintu by'okusoma wugukamuko nze mbimanyi. Be baki? Be Bayisirayiri. Era be baana aba Yakubu. Kati Abayisirayiri teyazaala ku baana. Onfuna bulungi? Manya gundi ani? Kati bw'amala okubona nga amaze okubba atambula avaawo Isu yakomawo. Tole mpango awo. Tujijabule Yesu bw'akomawo agamba taata wange taata nkomyewo wamugamba ate ggwe gwani namugamba ati taata waŋŋambe ate edduwa gye nsoose okusaba ebadde yaani kumbe oli Yakubu abbe mukisa gwa muganda we. Taata n'agamba kale nawe Isu jangu nkuwe ku ki naye ng'emikisa gyonna egyasoose okusalibwa bagiwadde ani Yakubu. All and all awo Isu n'anyiiga n'agamba taata ne bw'olibanga Allah akujjuludde olw'okubanga ono yabbye omukisa gwange ne weegiriwa myaka emeka ojja kubawo olutalo lulwaliwo oluliwo kati olw'aba Palestine n'olw'Abayisirayiri awo era awo Gaza wali akataka kawo olwaliwo akabalwanya wali ebyobugagga Sheikh wali ebyobugagga omanyi Golodi ali awo muyitirivu Golodi ali awo ebyobugagga bibatawanya kati kwe kuwana kwabwe nkufuna naye nga byava eno mabega okutiŋŋana okuli awo. Nina kyendabyemu nti nno woba onoofuna omukisa oba ng'onobba omukisa gw'omuntu olina okubaako ebintu by'ogoberera instructions. Era bw'onooba nga bakangabe bakubbako omukisa ng'oyagala omukisa gwo gukomewo era olina okugoberera ekintu bata instructions. Ebintu ebikuweerera kuba ogayi maama yamugamba ekisolo eryo tteeka lisooka yambala eddiba eryakubiri fumba ekijjulo ogende ewa taatawo. Abantu abamu babako emikisa n'omugamba ebintu by'okukola n'agaana. Abantu tubagamba ebintu ebyo munnange waliwo ebintu by'oteekeddwa okukola. Ekigambo okusaddaaka kyokka oli n'agamba bannange
King Smith yeetagisa ki waliwo ebyetaagisaamu ebibulamu n'ogamba kamera n'ogamba oba n'ogamba microphone ofuna bulungi so kyotegeeza nti ekintu kikolerewo nga bakigambye thalathatun la yaudun walaa ebintu bisatu tebigenda kukomawo naye kyenjagaddemu opportunity omukisa bwe gujja kyetuyigamu n'ekirala Isu bwe bamugamba okumusabira agende ayige bayitha ofuna bulungi soko katinge gwe ayige ettima katananya sina esimu soko gireka obadde ogamba kati kitegeeza nti Isu okumugambibwakwe abeere nga taatawe amuwa omukisa yalagajjala yabiteekamu omuzannyo taata akyaliwo jajja kumpa finawe twetubeera bagamba enkya gyeruli sekawudaba yaŋŋambye enkya nja mulabeera kumbe akaseera keeko waliwo abantu Allah byateeka mu nsi muno nga bakyalimu nga life yaabwe bw'abanga agikubuulidde n'akuwa ku dduwa n'akusabira kati nga mukaddewo bw'abanga waali oba maama wo baani oba taata balimu emikisa n'akwata ku mutwe bw'abanga maama yafa oba taata waliwo egyali emikwano gyamaama oba kale yamusikira abamu ba mitima mibi nakyo tukyerabira ayinza okukwatako kumbe eri munda mu mutima ayogera birala ogwana guno tegusinga abaana bange ogwana guno tegufumbirwa naye eyo nawudaba obimala kibagambe inshallah naye nga kyetwagadde mu butuufu ekintu Allah kyeyatuwandiikako kyaggwa dda maasa yakunu kyaggwa oba kibi oba kiki naye nga ekisobola okubeera nga kikyusa ebyo Allah byatuwandiikako kyekiyitibwa okusaba kukyusa kuba yagamba Nabi Muhammad sallallahu lan yanfa'ahum teyayinza kuziyiza ekyo Allah kyeyagera Siddiiki kirina okutuukako okugjako edduwa olwosaba Allah subhanahu wa ta'ala embeera ekola ki embeera ekyuka kambuuzeemu lwaki tuba tusaba lwaki tuba tukola edduwa nga already bye tuyitamu abimanyi Allah akimanyi olina amabanja akimanyi tolina mulimu ebe tolina mukyala oba bizinesi yeesibye oba emmali yo bagikula ate lwaki oba ogenda ate omusa ng'ate abimanyi akati waliwo ebintu Katonda byateekawo ng'omuntu wanagamba nti agezeko mu kyaki omuntu wanagamba nti alhamdulillah ngenzeko mu muzikiti Katonda yakola omwoyo guno mwerabize era kyokulaba mu kutonda omwoyo waliwo ekiyitibwa al akil amagezi Katonda bamala okutonda amagezi Allah yabuuza amagezi n'agateeka wali mu maaso awo Allah n'agabuuza amagezi nti nzaani ate gwe gwani kadde mu mulundi gumu al akil Katonda bamala okutonda ekitonde ekiyitibwa amagezi ge tulina mu mitwe gyaffe amagezi Allah yagabuuza nti man anta gwani ate nze nzaani yagatuuza wali mu maaso bwati n'agabuuza kubanga amagezi nazo kitonde amagezi ne gagamba Katonda immediately ne gagamba nti anta rabbu gwe Katonda wange era n'ensi amagezi Allah yagasukkulumya ku bitonde byonna tewali muntu atamanyi Katonda abamu beebuzaabuza teri atamanyi n'abamusamize kimanyi nti Katonda ki gyali olw'amagezi Katonda kola ki gayamuwa n'akwata Katonda amagezi n'agatuteekamu twagamutegeera tutegeera ti Katonda ki gyali kakati n'addira omwoyo nagwo n'aguzza wali n'agubuuza yagubuuza ki ate gwo Allah yabuuza omwoyo gwe gwani ate nze nzaani omwoyo gwasooka ne gujeema omwoyo gwakola ki gwagamba Katonda nti anta gwe yeggwe sagala kumala tebinkwatako tamba n'alyoka akwata omwoyo n'agubonereza okumala emyaka 10 obadde otya n'agubonereza gwamuddamu gutya nagamba nti anta gwe omwoyo gumanyiirawo n'agugjayo n'addamu n'agubuuza lutu eyokumeka eyokubiri ng'emyaka 10 giyiseewo n'agamba nti man anta gwani ate nze nzaani ne guddamu Katonda nti anta gwe nze yenze n'aguzzaayo emyaka meka ate omwoyo gweyimule musiru ati kyegezako kugamba kyekiri ky'obuuzizza nti waba Katonda akimanyi kino wekiwa kyatu lwaki ate tugenda ne tumugamba tumusaba
nga takimanyi udaba oyagala emmotoka oyagala obufumbo oyagala business zitambule. Al-ilmu hayatun nufus. Ilimu nti omwoyo guno gwo gwetaaga mmere gwetaagisa ilimu. Kigambo omwoyo gulina kujjukizibwa. Ensonga lwaki abantu bagenda mu kyaki nebabajjukiza nebagenda mu muzikiti nebabajjukiza omwoyo ne bagujjayo kati bagenda mu ssawo bakolaki anti nabo abajjukiza kaakati omwoyo ne baguzaayo oluutu eyokumeka eyokusatu olwo bakama emyaka 10,000 Allahu akbar n'aguteeka mu maaso n'agujjayo n'agutagwa nti yani negamba anta gwe emyaka mimeka 3 n'aguza n'agukomya oluutu eyokusatu kati n'amala Katonda n'amanya nti omwoyo guno be bantu abali mu nsi olwaleero n'agamba omwoyo guno abantu abalwanagana abatta bannaabwe kyokka nga ffenna tuli bantu tulina okutegeera naye bagamba bannaye mustopinyeemu olutalo bakyalwana ne bagaana bangera kwetinga kuneewuza okumanya abantu tuli babi nnyo olwaleero omuntu alina emmundu omuntu alina pisito omuntu alina emizinga gy'emmundu tekigenda kuba nsolo kuba muntu munne muli bazibu emyoyo gino mizibu nnyo tuli bazibu naye udaba muli bazibu myoyo mmwe egibali egiri mu udaba muli bazibu gwe soka otunuulire abantu abafa mu Palestina abantu abafa e Gaza abantu abafa naye nga bantu baki bannaabwe tebakuba nsolo kati omwoyo bwe gumala okujeema Allah n'alyoka agujja wali emyaka emeka 300 amaze okukola ki okubonyereza kati n'agukwata n'aguteeka Allahu akbar n'aguteeka n'agubonereza n'aguteeka mu gundi mu njala n'agulumisa enjala okumala emyaka n'emyaka naye nga gukyali mulamu tegufa gufa anje ogamba tegufa kati omwoyo bwamala ogulumisa ku njala ne bagujjayo awo okutegeera Katonda Katonda n'agubuuza nti nzaani ugamba nti gwe Katonda wange yantonda yakola ki yaguluma kati awo Katonda kwe kuyingizawo lamanzaani ekisiibo sajja mukituufu ensonga ki bakuyita udaba onfuna bulungi ensonga ki bakuyita udaba oli musomesa omanye ebintu bino n'ayingizawo kiki ekisiibo abantu bonna kati bakakkamu mu kisiibo enjala ebama bajjukira nti Katonda waabwe buli muntu etagala beshene yaddaawa batusomesa wallahi awo omwoyo gwakkakkana ne gugamba yi Katonda era kyokulaba nti omuntu okutegeera n'okuddamu amagezi munumise ku njala ne producer muyisa enjala yagenda wala omwoyo gwayatula bakubuuza batya soka ogubuuze yakugamba atya nti mwoyo gwe nzaani kati nzaani era gwani mana anta gwani ate nzaani wagamba Katonda anta rabbuna gwe Katonda wange muwowembefu oba waggulu ennyo enjala emaze okukola ki awo wenyini Allah n'asonsekawo omwezi guno ogw'Alamanzaani Allah wayingizawo ekisiibo era kyova olaba abantu mu kusiiba bonna oba bakatuliki oba baprotestant okusinziira ku nsiiba Allah gy'abataddewo abantu we basiiba mu ddiini zaabwe babeera kamu bakakkamu nnyo n'omugagga abadde alya kafunkula naye asiibeko ategere nti enjala eruma bweti nkufuna ofuna bulungi omwoyo gukakkana n'enjala ne gutandika okusinza abantu kati nga basaala ensi yonna abantu nga basaddaaka ofuna bulungi ensi yonna nzikakkamu olw'okusiiba Katonda mugezi okumanya enjala yagenda wala omuntu n'aba nga azizza omusango nga bamusimye oba mu kkomero bagwa at least alina okulya kituufu saba Allah aseba bawangaze muyita mutakozi Serebu Jazz Allah bawangaze awangaze Serebu Jazz wallahi Allah ajiwangaza ajitekemu omukisa barakallahu fikum Allah teke baraka olw'ensonga nti abantu bafunamu kituufu
abantu bakakkamu era bwe wayagala omuntu akwogereko omuntu akyaleko ewuwo aveewo atambule agende nga tomuwadde kakulya oba kakunywa. Okimanyi omuntu asobola okujja ku mukolo ng'omukolo mulungi nnyo tetugenda ku mikolo abamu King Montage ng'omukolo matiribona omukolo gutonnya mooli naye omuntu agenda n'okola kyokufa afikire ku mmere addayo nga kyayogerako eki kimu tetwalidde sajja atulumiza enjala singa kale ebyokutimba yabyese n'atuwa emmere singa engoye baazese naye n'atuwa emmere aboogezi bayogedde naye nga twagala mmere kitegeeza nti ekigambo njala kyagenda wala kyayatuza omwoyo nekugamba Katonda antegedde so yafa abatulaba insha Allah omuweereza omuntu n'addamu n'agaana naye kigenda okusobola omwana Adamu mulumya enjala era kyovulaba nti Allah kwe kuyingiza omwezi ogwalamanzaani naye nga kyovulaba nti ensi eno nga bw'ogiraba buli kyonna ekikutuukako makutuban kyawandiikibwa ku lulawhu mahfuz olubaawo olwo fayiro zaffe ziri eyo tewali kigenda kutuuka ti Allah agenda atolako butoozi ekizibu kyofuna atolako butoozi n'okifuna weppa ate tewali muntu Allah wayita kizibu nga takisobola nkiwulira ekintu ekyo naye waliwo ebikusukkako amma abantu bamujjajjulira munanga waliwo ebikusukkako ya Allah kino oleese kyaki nga kinene oyagamba nti khamsatun muthbitatun fi waqti fitina bw'atulaba waliwo ebintu ebisobola okugumya omutima gwo ebisobola okukakkanya omutima gwo singa oba ofunye ebintu ebikusoomooza kubanga almashakil aktharu min asaada ebizibu ebisinga obungi okusinga ate emirembe kituufu ekyo kinneewuunyisa kubanga Allah agenda atolako butoozi maadhiyatan waliwo kyewafuna mu myaka egy'emabega n'ogamba n'akiyitamu era n'okiyitamu waliwo haadhir waliwo kyogenda okufuna kati olwaleero naye nga tomanyi kikola ki n'atoolayo ku ekyakuwandiikibwako nga kizibu n'akikuleetera waliwo mustakbar kyogenda okufuna mu maaso awo kyotamanyi n'atoolako n'akikuba n'akikuleetera kati awo kyetugamba nti okusaba kulungi nnyo kugoba ebbalaayi ebisiraani oba ebibyo ebibadde bigenda okutuukako Allah n'akyusaamu Allah osobola omusaba ekintu ekibi ne kituuka ku mulala nedda mbuuza buuza kuba mulimu abeerimbika mwezi edduwa naganja abantu batugamba batugamba nja kukusaalira dduwa ya kaamulaasi emitima mibi kubanga olwaleero ojja kusanga omuntu nga alina ettalo baali mukuba nosanga omuntu nga bamuloze ofuna bulungi abantu babaloga mulimu ebika by'eddogo waliwo le bayita asihiru atafurikhi waliwo eddogo nga gisobola okwawukanya omwami n'omukyala nga mbadde museeki kimu nga wallahi mwagalana nemutandika okutabukatabuka nga temalina kibatabula gye kiva ofuna bulungi kati hatha sihiru ng'omuntu asobola okukola eddogo nga yeegombagomba dde omwami wo omukazi yakwegomba dda sezuguli yakhe sudiki wange nakutwala nagamba kalenzi kano akaseera buguni nkoze ntya ogera okukafuna n'agenda n'alirunga asihiru atafrik ogenda okulaba omwami atabuka omwanya abadde alina hakki ze emmeka esatu n'agamba mwenna abakyala mbatadde n'asigazeemu yokka kati oyo omusaalira dduwa ne biddayo ewuwe ate kati abantu abamu tebamanyi kubanga eddogo livaawo na ddogo kati asihiru atafuriki eddogo eyo eryawukanya abafumbo wallahi mutagamba nti abakazi mbakyayi gumanye okusaba hakki esatu namba emu n'omukyawa namba bbiri n'omukyawa namba satu n'omukyawa bino byendaba kati ku midiya ku tikitoko okita kyamuzannyo samutayi omuntu toba wekka kituufu obawo ekikuliko oba mwaba abantu oluusi babawangala nabo
nga bo bennyini bagezaako okweraguza nagamba oli najja nakola eddagala nti kanjagala bonna mbatabule aleke sigazaawo n'omu oli ngayagala okuganza baawo oba yagala aganze omukyala wallahi attafriq yagamba asihiru haqqun abanga eddogo ly'amazima eddogo tuufu ndo lyeka gye lituufu naye ly'amazima lisooga munono talina kyeyakola kibi naye tamukwata subhana mali kuddus essula namba olaba profeti muhammadi bamuloga nabbi bamuloga nabbi n'alwala n'abanga omuntu alwadde kwashako mutegeera nga n'enviri ku mutwe zikoze zitya ziweddeko gabudyeri ye yajja okujjanjaba nabbi muhammadi n'amubuulira embeera n'omuntu yabukoze eki yamuloze naye nga bakozesa kisanyirizo nabbi kyakozesa aja titulisitedde kubanga neeraliikirira yani neeraliikiriramu nze goola omanyi abantu bagenda babeera mu nsi eno ne bafuna ssente ne beeyagala kituufu ne batamanya nti waliwo agenda okukyusa obulamu bwo bizinesi waliwo asihiru iktiswaliya asikulu usta al-iktiswad bimaana waliwo eddogo ng'oli asobola okwonoona egundi ebyenfuna byo ne bikyankalana wali osuubula China tokyagenda kati ng'osuubula Muhamu wali ogenda Dubai kati ng'oli mukajja oba wali kaguje nga gowobijja wali ogenda China tokyakola ki tokyagenda abatulaba amaaso go bwe gakoma ensisi weekuma kituufu weetandikira in fact da al ayam tafalu man tasha ensi gireke egende n'ennaku zigende naye manya tuwangaalira mu bulamu buno obw'ensi wadde byatuwandiikibwako dda era mulimu abantu Allah bwe yateekamu ab'emyoyo nga bwe kugamba nti emyoyo gimu gyakola ki gyagaana weegiri sheekhe ogenda okulaba omuntu eyali atunda edduuka tokyatunda ng'osaba ate bakutundireko omuntu yalina edduuka nga lijjudde ligenda likendeera asihiru iktisadiya nga mu butuufu enkonomi tetegerekeka naye ng'eriwo wokka ng'abalala bitambula emmaali yo nga buli gy'otikka bagikwata emmaali yo gy'otikka bagikwata buli w'osaba visa bagikumma visa buli w'ogenda oli agaba visa naye muntu nga ate akulaba mu kifaananyi kirala abantu bawangalidde ebweru bali mu Amerika aganya okufuna obutuuze emyaka aga oli najja emyaka egi n'alifuna waliwo abali mu biyumba eyo nga balemedde mu biyumba ng'empapula ziganya okuggwa omwana najja mu myaka gumu oba ebiri empapula ng'azirina omuntu akoze atya njagala obbagamba enamba ya Sheikh Udaba eri awo wansi mu bbulaaka musa ogikoppawo n'omusindikira ka message n'omwebuuzaako n'akunnyonnyola n'omuli embeera gy'oyitamu n'akuwa ku magezi wallahi oli akikukola gobadde okimanyi waliwo asihiru oli asobola okuloga almukhu webayita obwongo olaba musajja era atambuza amaka lutuzo wali otambula ne mukyalawo olutuka ku ggulu ku mukyalawo nga kadhiibu tekyasituka wala bagita kadhiibu ngitegeera bulungi waginsomesa oba bulungi basobola okukuloga obwongo kubanga sekisi buki bwongo n'ogamba omuntu bantu banywedde amadagala naye nga bali ku ddongo kwe batudde ng'obwongo babuloga ate abantu sekabagabi begendeze nnyo ebintu bibagabagaba ebintu ebyo bikalukalu butambaala ngoye ngatto kubanga omubaka wa Allah bamulogera muki bamulogera ku kisanyirizo kyeyali akozesa enviiri ne bakwata enviiri ze ne bazitwala ne bamulogera era kyova olaba Allah yasse essuula
essurezi ez'eddogo neetaagako gyonsomereyo keemu nga nziwulirizaawo kubanga n'azissa omanyi nnaku zo kye bayita okuyoola ebigere bayoola ebigere kyekuli akuyoola abaseka ntobaddeawo nga aliwo enfuufu aba waakavaawo bwoti nina wano nalina research nali nkola nalina omukyala bwe nali ngenda okuwasa akakyala kakyotala kalabika bulungi kalina amahehe n'amatwitwini ng'obubinika kwebuli neŋŋamba kankole ki kankalumbe ŋŋendeyo ndabe ewaabwe omwana gyakola ki gyava ŋŋenda okutuuka nina ekifo kye natuukamu Allahu akbar ensi ya Allah nnene wangi oli naŋŋamba nti wano wootuuse kasita oli aseka nawe seka obadde ki bwanyiiga nawe nyiiga lwaki anti aba agenda kuloga okuloga kwa mirundi mingi oli bwekwata ku lubuto kwatako bwetakula mu nviiri bwakwata naye embeera siwagibeeramu nze kwa nyimba ngenda kuseka busesi nedda kati abantu balina okumanya nti life gy'otambuliramu si gwe ensi agirimu wekka ensi erimu abantu ab'enjawulo abalowooza obwenjawulo abali ebyenjawulo abassa ejwenge gyotassaamu ng'oli gwakulaba ng'ossa kimuluma gw'olaba katonda ayinza okuba alina riziki nga yagiteekateeka ng'erina okutuukako ng'eva mu Amerika oba eva Dubaayi neyeesiba naye ng'ejjawuwo okimanyi nakolako research y'essaala ngero toyako research ne mukola ku bakyala kati ekale saabakyala ebitonde ebikazi kolako research y'essaala muno waliwo eswala ze tusaba oba essaala ne ziremerawo mu bbanga kakitegeeza ne riziki esobola okugaana riziki esobola okutuuka neyeesiba bepaba ng'oli yakusuubizza nti jangu enkya essaawa 7 ofuna bulungi ne zituuka kati kyeyini eno nga naye ayina eyamukoze eki eyamusuubizza kyeyini egenda kati nga kummwe abasatu abaana buli ajasuubiza munne waliwo alina ekizibu wakati awo mu mix awo sembitegeera ofuna bulungi neweebuuza ekino nga tekituuka gundi yansuubiza omukolo naye nga tegujja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumanyi buli nabbi yalina ebyamagero Yesu oba Isa yakolanga ebyamagero biidhini subhanahu wa ta'ala ng'akola ebyamagero kuva mu maaso ga Allah yazuukizako abafu ofuna bulungi nnyo era lumu yali atambula n'asanga omukyala ng'akabira ku ntaana y'omwana we n'amugamba nti munnange mukyala gwe mother yabukke n'agamba nti omwana wange yafa Yesu amugamba singa omwana oyo mujjayo ne muzuukiza n'omulabako n'okkakkana olaba essaala n'akwata bukwasi bw'ati n'agira omukono gwe bw'ati n'asaba sheekh essaala giveeko giraba edduka entana neyenyeenya omwana n'avaayo maama n'amulabako amala omulabako Isa Yesu n'asaba edduwa entana neyeebotola neddayo munda maama n'akkakkana gemaanyi g'essaala tuzirina essaala ezo era lumu kubanga al ulama warathatul anbiya abamanyi tuli basika babannabbi era lumu bamugamba bwobanga oli ddala Yesu bwobanga ddala oli mutume twagala otuleetereyo omuntu eyali alabye ku Noah's Ark eryato lya Nuwa bahawaliyuuna abayigiriza abo yali atambula nabo n'abatwala ku ntaana y'omwana wa nabbi Nuhu ayitibwa Hamu. Nuhu yazaala abaana bameka? 5. Mwalimu Saamu, mwalimu Hamu yafikako bonna. Naye n'abatwala ku ntaana n'abagamba wano ku ntaana we tuyimiridde we wali entaana y'omwana wa nabbi Nuhu ayitibwa Hamu. Hamu bamuziika wano. Hamu myaka emeka? Mingi, miyitirivu. Myaka gisuka ne mu 10. Myaka mingi. Miyitirivu nnyo. Isa n'asaba essaala. Entaana neyenyeenya. Hamu n'avayo bw'ati n'ayimirira ku kabbuli. Hamu
Yesu nataliko mumubuuza nga busimbalala n'amugamba tubuulire eryato lya kitaawo lyalina enzira mmeka era emyaliro emeka. Hamu n'abannyonnyola eryato lya taata we buli kimu. Bwe byaggwa Yesu asaba edduwa, Hamu addeyo mu ntaana. Ne bamugamba nedda, muleke tutambuleko naye atunnyonnyola ebiri ebiri mu nguli mu lyato ebyaliwo ne mu kabbuli byalimu. Yesu n'abagamba tasobola kusimbula bigere bye kuva wano ku kabbuli ajje mu nsi. Riziki yaggwayo, olugero lwe lwaggwayo. Lwakyalina chance ng'okyalina obulamu bw'essaawa zino. Ofuna bulungi waliwo tuwesomebwa ayi Allah ebyange bitubyesiye bikoze ki bite. Nabi Muhammadi waliwo obubaka we bwesiba. Allah n'agaana okussa obubaka eri omutume we. Naye nga ekyaliwo nti waliwo Allah kye yali ayagala amulage lwaki asiba obuki. Nga bwe nkugamba nti riziki Allah asobola okuzisiba, asobola okusiba ebyenfuna byo, asobola okufuna bizinensi zo, essente zisobola okukwesiba, embeera n'ekyankalana. Ffe obuzibu bwe tulina bwe tumala okufuna ebizibu tetumanyi kwebuuza lwaki bizze. Olinga ng'agamba muno embeera esobola okukyankalana nga Allah yagisibye nga tewali akuloza. Yes, ekyo nayo bwe kiri. Yes. Kati embeera bwe yeesibamu bw'etyo, Katonda Prophet Muhammad bamubuuza ebibuuzo bimeka? 3. Bamugamba twagala otubuulire bw'oba ng'oli nnabbi, otubuulire omusajja eyeetoola ensi eno yonna n'agimalako. Ekyokubiri tubuulire ba Ashabul Kahfi, abasajja abamala mu mpuku bamalamu emyaka emeka. Ekyokusatu twagala otubuulire arruuhu, tunnyonnyola omwoyo kyeki. N'abagamba mujja kujja enkya essaawa bwe ziti. Prophet Muhammad ekigambo insha Allah n'atakyogera. If God what wishes. Nkufuna bulungi. Kakati sawa ne zituuka n'abasajja ne batuukako olwennyini Allah obubaka n'abusiba. Naye nga kigambo mutakikola ki? Mutakyogera. So twegendereze buli pulaani ze tukola. Tuteekeko if God wishes. Katonda ng'ayagadde. Ekigambo insha Allah. Seeka nga twagala omumaliriza. Akadde naye tujja kudda mu wiiki eno yennyini tuba neddwa daawa program 2 buli wiiki, so eno ebadde ya wiiki eno tulina okudda nga iri tenakola ki tenatuuka tuwaaba tumaleyo kadali. Naye nga tumaliriza, omuntu oyinza muwa magezi ki naddala oyayita mu mbeera ey'okusoomoozebwa mu dakiika nga 2-3? Ndaba nga Sheikh Kudabawe mumanya aliwo omuntu gw'otunuulira nga olabya ddala nti yeye nnyini ateekeddwa okuba ng'ate nga kyakola gye kiri. Ofuna bulungi nga bwe nkugambye nti ensi eno erimu abantu mwetuli. So okusaba insha Allah sirano kyamaanyi, bwe ekizibu kyonna kiba kikutte bwe nkubira ku ssimu, kubanga dawamu alhaali min almahaali, tewali mbeera ya lubeerera. La tufakiru fi mafukudi, ekiba kigenze kite kireke, tandika life ndala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abaneetaaga enamba y'essimu nga gisomere nekwani wali wansi nawe 0702 0702 97 18 47. Saba Allah mwina bampangalize, Allah bw'obugagga buli omu, Allah bw'emirembe, Allah bw'okusaasira kwammwe. Yalaba vidiyo eno ate ng'ogifunye munno mugamba agiggyeko agirabe, ate ogimusindike ogimwagalize, kuba ali abantu abawangalira ebweru eyo, naye ng'omuntu waliwo atuuka ekiseera ng'ali awo tafulumako bweru, ali awo yeesibye. Mbalina mikwano gye balina Canada eyo. Life ng'ekyuka insha Allah. Idha kunta la tughayyiru dunya yughayyiruka. If you don't want to change will change you. Ebere solo kukyuka insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mutwagala obebaza mu ngeri ey'enjawulo, mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abatulabye. Twagamba muno daawa eno etuusibwako bannaffe aba King Montage Studios abe Nankulaye ku bitaala, mubeekwate babeere nga tebakutuusaako emirimu gyabwe. Tukuba ebifaananyi ku buli mukolo gonna okutandika ku birthday party okuva omuntu wazaalibwa mpaka ate omuntu wava mu bulamu bw'ensi eno. So jangu otuwagira abalina okwanjula
abalina embaga, abalina okuhinjira, abalina baptism, abalina n'obweyagalayo kafaananyi just jana tukuba ebifaananyi ebyomulembe bitukanye n'omulembe ate obeere ng'ate osobola okuba nga tutambuza obulamu bulungi nnyo nnyo. Abalala bateekamu akasente abavujjirizi be ba One King Furniture, bano bakola furniture owakabi ennyo, furniture w'omu nnyumba, furniture w'omu office, furniture w'amasomero. Mubeekwate, genda ku Facebook otekeko King One Furniture. Beba kabaka ba furniture mu ggwanga lino bagamba muno beekwate. Interior designing ennyumba yo, office, beekwate bannaffe aba King One Furniture bajja kuba bakola ki, bajja kuba bakutuusaako ate ebyomu nnyumba eby'amalidaadi ebiri ku mulembe ate obeere nga tewejjusa. Yenze Sheikh Shadik okuva wano ku Daawa ne Sheikh Udaba abadde mabega wa kamera ye Shinat producer waffe. Tujja kuba tukwatagana olunaku olulala ate 10 mpeera batukumire musube bulungi mwera.